General Kaguta Museveni amaze okubeera nga alangirira nti etteeka ly'ebisiyaga mukwano gwange mpuliriza limaze okubeera nga limulakira. Ono yavuddeyo n'akakasa ensonga eno ye kennyini n'akamwake n'agamba nti alemereddwa okubeera nga asayininga etteeka lino. Pulezidenti ayogedde, sipiika ayogedde, simanyani ayogedde. Ebigambo bino waliwo omusumba omu eyabyogera mu kugezaako okubeera nga agireegerera n'okulumba Oweekitiibwa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye bwe njogerera essaawa zino ng'omukulembeze w'eggwanga avuddeyo n'akakasa nti ekintu kimwokezza era tagenda kubeera nga asayininga etteeka lino. Kyannaku kyewuunyisa nti omuntu gwe baalowoozanga mbu munnange tawagira bisiyaga era munnange ali against bisiyaga, kati njagala olwaleero kimanye nti etteeka lino ate balikomezaawo mu paaliyamenti bubi nnyo, wabula nga tirinaba kubeera nga likomawo mu paaliyamenti etteeka lino mukwano gwange mpuliriza. Gwe wenna wenna ayagala okubeera nga osiba dreads n'obwombeefu nkusaba kuba ku namba y'essimu gy'ola ku screen oba teeka ku WhatsApp message, bajja kubeera nga bakolako. Ayagala nakyo dreads ne dreads ez'emigwa, oba oli mwami oba oli mukyala oba mwana wammwe, kuteekako message bw'obagamba nti namba gijje ku AKTV, bajja kusaleko ebitundu 5 ku buli 100 basobole okubeera nga bakolako. Ate bagenda kukusanga awo wootudde be bakutambulya sigwe batambulya bali mobile. Mukwano gwange mpuliriza etteeka erya ebisiyaga likutte wansi ne waggulu. Munansonyiwa okuzza ensonga eno nenyina okubeera nga njibazzaako kubanga weeri mu ddiiro ate enkulu nnyo. General Museveni Kaguta ono agenda kubeera nga asinkana Legal Committee ya Parliament ku lunaku olwokubiri wiiki ejja. Baddemu bateese ku bisiyaga ate bupya mu State House Entebbe. Anti-homosexuality bill bagikomezaawo. Jjukira ono yasooka n'asinkana ababaka ba NRM wali Kololo era ono n'abakubi yayogera nabo. Kakati muntu y'omu President Museveni azzeemu n'akakasa nti Legal Committee ya Parliament ku Tuesday agenda kubeera nga agisinkana. Era ono tagenda kubeera nga agisinkana yokka, nedda ssebo. Ate bw'anaamala okusinkana Legal Committee eno agenda kuddayo mu Parliament asinkana ababaka bonna wamu ng'etteeka lino tebannaba kubeera nga balisayininga. Jjukira etteeka lino ligenda kubeera nga likwatibwa mu kusinziira President Museveni yagambye nti omukulu w'embeze w'eggwanga lya Amerika Joe Biden namukadde ate eryantama mbu yamukubidde essimu butereevu n'amugamba togeza n'osayininga etteeka eryo okuggyako nga obuyambi obukooye obufuuye mu ng'ombe, obuyambi obufuuye mu ng'ombe. Era yamunyonyolera n'amugamba nti biliyoni namba n'ekitundu egenda kubeera nga emusala, tegenda kubeera nga eddamu okubeera nga esindikibwa e Uganda. Mukwano gwange ampuliza ate nga ssente ezo zibadde ziyambako mbu mu byobulamu. Kakati n'omwami Museveni n'asalawo n'agamba etteeka lino nga tannaba kubeera nga alisayininga. Agamba nti pressure nnyingi nnyo gye bamutaddeko abasajja abazungu ne watali Amerika naye n'amawanga amalala aga Bulaaya. Era ono yavaayo n'agamba nti etteeka lino ba members of parliament bwe banaalikaka n'alisayininga ajja kubeera nga asala ku misaala gyabwe kubanga obuyambi bwe bamuwa naye agenda kwata kyabufuna. Kakati no nga kitegeeza agenda kusala ku ssente zaabwe. Mukwano gwange ampuliriza. Era ono yayise ababaka aba National Unity Platform kw'ossa omubaka wa FDC omulala. Omubaka amanyiddwa nga Honorable Shamim Malende ono nga looya mulamba. General Museveni yamuyise Entebbe ku lwokubiri naye abeerewo. Ng'oggyeko lawyer Shamim Malende yayise Medadi Lubega Segona akali amaggwa naye abeerewo mu State House Entebbe. Jjukira bano baayise be bannamateeka b'ekibiina ekya National Unity Platform era aba National Unity Platform babadde babuuza nnyo biki ebikwatagana ku kibiina kyabwe. Abawagizi ba National Unity Platform babadde beebuuza ekibiina kyabwe kiyimiriddewa ku tteeka lino ery'ebisiyaga. Kakati olunaku olwakubiri President Museveni amaze okubeera ng'ayita bano Honorable Medadi Lubega Segona akali amaggwa ow'ebusiro ne Honorable Shamim Malende bagende munnange bongere okubeera nga batula ne parliamentary eri gye nkunyonyodde Legal Committee eya Parliament ku lwokubiri basinkane mwami Museveni addemu okubeera nga abeebuuzaako n'okubeera nga ayongera okubeera nga awabulwa ku nsonga eno ey'ebisiyaga kubanga agamba abazungu bagamba nti omuntu bw'anaaba nga azze mu Uganda nga muli wa bisiyaga etteeka lino terimukwatenga. Omuntu bw'anaaba nga azze mu Uganda nga muli wa bisiyaga etteeka lino terimukwatenga. Kakati nno kino kye kigenda okubeera nga munnange kijjibwa kikolebwako kubanga etteeka lino libadde ligamba omuntu ne bwanajja mu Uganda nga muli wa bisiyaga n'abiriramu ajja kubeera nga akwatibwa. Kakati no bano bagamba nti omuntu bwanajjanga nga abirya nga avudde eri talina kubeera nga akwatibwako. Kitegeeza nti amateeka galina kubeera nga akakola ku bannayuganda bokka naye abanajja muno nga babirya mukwano gwange liyinza obutabakwata. Kakati no olunaku lugenda kubeera lwakubiri
General Museveni agenda kubeera nga asinkana abakulu abo benkugambye. Wabula waliwo MP amanyiddwa nga Fox Odoi. Ono mukambwe ennyo era y'omu ku bakyalisizza etteeka lino era awanda muliro. Agamba nti etteeka lino kerigeza ne lisayiningibwa agenderawo mu kkooti n'awawaabira gavumenti okubeera nga erinnyirira eddembe ly'abantu n'okubeera nga ebawulayawulamu. Jjukira nti Fox Odoi ono nga yeegase ne Andrew Mwenda n'omusajja amanyiddwa nga Amama Mbabazi ku mulundi ogwasaka ku tteeka ly'ebisiyaga eryasooka okubeera nga liisibwa ddala. Bano baagenda mu kkooti ne baliremesa ne bawaaba omusango era baaguwangula. Kaakati no n'olwaleero Fox Odoi azzeemu neyewera era agambye nti ne ku Lwokubiri agenda kubeerayo entebe mu State House nga General Museveni asinkana abantu bano. Wabula ku bantu bano abalala abayitiddwa kuliko ne Honorable Ssemujju Nganda owa FDC, naye General Museveni amwandikidde ebbaluwa n'amuyita. Mu butongole General Museveni ayise Honorable Ssemujju Nganda, Honorable Shamimu Malende, Honorable Medard Lwega Segona akali amaggwa bajje babeerewo beegatte ku Legal Committee eya Parliament ku lunaku Olwokubiri baddemu okuteesa ku tteeka lino ery'ebisiyaga. Nakunyonyera nti Mwami Museveni yatidde odditeekako omukono gwe n'agamba nti bannange munsonyiwe akasente nkaagala. Nakukolera vidiyo wano ne nkunyonyera nti mukwano gwange ampuliriza. Mwami Museveni yavaayo n'agamba nti Uganda teemiddeewo ku bazungu. Uganda esobola okubeerawo yokka nga teriiko buyambi bwonna. Olwaleero kizze ku bisiyaga ndowooza bannange mutegedde nti eggwanga erya Uganda Mwami Museveni yali ayogeramu bwogezi ng'anyumyamu bunyumya terisobola kubeerawo watali bazungu. Kubanga singa kibadde kisoboka etteeka lino yandisayininze sayiningi oba watuwa obuyambi oba tuwatuwa ne tubeera nga tetwagala kumanya. Naye kasita kizze n'aga nti Amerika endi bubi, Bungereza endi bubi, abazungu bandi bubi. Era wiiki eno yennyini twalabye ba delegation okuva ku embassy y'eggwanga lya Amerika ng'egenze mu State House. Abakungu okuva ku embassy ya Amerika bagenze mu State House ne basinkana Mwami Museveni ne baddamu ne bamulumiza ku kitteeka lino ery'ebisiyaga ntageeza tekamutanda takemebwa n'alisayininga. Kakati no munnanga ampuliriza ebigambo ebyo byakanze nnyo Mwami Museveni n'abeera nga atiiridde ddala n'akankana. Era ogenda okakananga etteeka lye bamu okusayininga munnanga omukono gukankanye gulemadde atidde okuteeka peni ku lupapula n'alizaayo mu Parliament. Bayinza okuba nga bagenda kubeera nga balikolamu ennongoosereza. Final lijja kubeera nga lisayiningibwa naye nga si we liri essaawa zino ndi bwe ligenda okubeera nga lisayiningibwa. Wabula ne kaleeta tteeka lino amanyiddwa nga Honorable Asumani Basaaliwa naye ku Lwokubiri gyali mu State House entebe y'omu ku bantu abayitiddwa era abalindiriddwa okubeera kubanga jjukira nti ono naye munnange munnamateeka. Naye nakukolera akatambi ku AKTV ne nkugamba nti mu Uganda olwedde etteeka ku bisiyaga libaddewo era tulabye abantu bangi nga basibwa ku tteeka ku bisiyaga, abalidde ebisiyaga, ababiridde abaana, ababitambuza n'ababitembeeya babadde bajja basibwa mukwano gwange ampuliriza. Naye neewuunya nnyo okungamba nti ate etteeka lino baleese etteeka ku homosexuality bill ate nga olwedde libadde weeriri. Kati ne neebuuza abalala babadde basibwa mu kawaayiro ki? Babadde basibwa mu bumenyi bw'amateeka etteeka teribaddeewo. Anyway ebyo byebyo bw'atyo General Museveni asazeewo okubeera nga addamu asinkane abantu bano Ssekinnoomu mu biwaye ayongere okubeera nga yeekennenya kubanga yeekennye ebigambo yagambye nti etteeka lino lyetaaga okubeera nga liddamu okubeera nga lyekenneenyebwa. Lyetaaga okubeera nga lyekenneenyebwa bupya nga tirinaba kubeera nga lisayiningibwa. Era y'ensonga lwaki olaba nti agenda asinkana abantu bano Ssekinnoomu mu biwaye asobole okubeera nga naye abeebuuzaako bupya. Naye nga nze kyemmanyi nti Mwami Museveni nga ye etteeka lino kyanaasalawo nga ye kyekijja okusembayo kubeera emirundi egisinga Mwami Museveni bolabanga abawabuzi bwe ate ye abawabula. Kakati n'osoberwa ku bombi ani aliwo okuwabula munne. Katulindire mukwano gwange ampuliriza. Nze Master ku lutimbe gaggado lwa AKTV n'obwombeefu nkusaba vidiyo ntoka wakubeera ng'ogiwa ekigalo mukwano gwange ampuliriza. Mpa n'endowooza yo mu comment wansi awo manye nti munnange gy'oli era ebintu bino bituwogerako munnange bituteesaako gwe obyogerako ekikubanga naawe oli Munnayuganda. Oyinza okuba toli mu Parliament ng'oli nga nze era nga tolina na member wa Parliament n'omu gw'omanyi nti mukwano gwo nti oyogera naye nti wandimuwadde ebirowoozo byo naye gwe nga ggwe owadde kino ekintu okyogerako ki? Lwaki Mwami Museveni yatugamba nti Uganda teriwo kontoli z'abazungu, teyeetaaga buyambi bw'abazungu esobola okweyimirizaawo yokka? Ate amateeka nga gano bwe gajja kubeera nga gasayiningibwa ne bamulemesa okugasayiningira n'atya n'atuuka n'okugamba nti bannange bandibi bankubira amasimu
obuyambi njagala kubasalako munnange emisala gyammwe abakozi ba gavumenti babeera nga babutusazeeko nange nsobole okubeera nga nfuna akasente kenfissaawo. Kakati no munnange ekitegeeza kyekyo kubeera ng'osala omusaala ogw'abakozi ba gavumenti olw'okuba basayiniza etteeka lino nga kitegeeza nti baba bakusazeeko obuyambi naawe tokyafuna ssente, olina gy'ogenda kujja ssente z'ogenda kubeera nga obasasula. Kyekitegeeza kubanga baga nti tugenda kuddamu kuwa ssente nawe n'ogamba nti mwabali sayiniza ngenda kubasala omusaala, kitegeeza nti omusaala gw'obadde obawa guva mu basajja bazungu ate nga bannannyini babisiyaga munnange gwe muna Uganda. Uganda bweto bweri era nagamba nti abakulembeze mu Afrika n'abasinga babeerawo munnange kontoli za muzungu. Omuzungu agambye nti gwe va ku ntebe mufuzi wa Afrika tayanza kuwandaladde eddakiika n'emu. Mwalabyagwa ku Gaddafi tebyali birungi munnange bamuggyako. Yes, tukwatagane Mukama nga akkiriza. Nkwegezi kyatukubira endulu nze nyinyuse akumata kumira mpira bye bye.